Butereevu ssaawa ya 2 program The Springboard nkyali munnasingo Mary Namirimo twegattiddwako omukulu Ssentongo Ambrose okuva mu Ministry ya Gender oba ey'ekikula ky'abantu. Tugenda kuba tutunuulira engeri gye tusobola okufuula ebifo abantu mwe bakolera okuba nga biri safe eri obulamu bwabwe ne batasobola ate kufunirayo obuzibu omuli endwadde n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo, basobole okubeera abalamu oba oliawo basobole okuddukanya emirimu obulungi. Ebifo bino bifuulibwa bitya, miganyulo ki egiri mu kino, era obuvunaanyizibwa bw'omukozi n'omukozesa buli ki okulaba nga ebifo abantu we bakolera oba we bakakkalabiza emirimu gyabwe bibeera safe gye bali ne batakosebwa mu ngeri emu oba endala. Kaakulamuseeko n'oluvannyuma tutandikiraawo. Saba tusanyusa okulaba. Nange nsanyusa nnyo okubeerako wano omukyala Namirimu abatuwuliriza erinnya abantu n'abatulaba erinnya Ssentongo Ambrose nga va mu kitongole ministry eyo eyitibwa ya Gender Labour and Social Development. Mu Luganda nnyinza okugamba nti ministry y'ekikula ky'abantu abakozi n'enkulaakulana. Okay. Yes, mu bufunze naye nga mulimu sections mpitirivu obungi naye si kyenvuddemu ekitongole oba department bagiyita ey'occupational safety and health eba ebyokwerinda eri obubenje oba obulabe eri obulamu bwaffe mu mirimu. Ekyo ekitongole ekyo nga kivunaanyizibwa okulaba nti nno buli mukozi ne mukozesa atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe okubeera nti nno emirimu gye tukolerwamu tetufulirayo buzibu wabula tetwongera bwongezi okugattako. Tujja nga twagala kubeera bulungi era twagala tudde ate naffe ekitukozesa kusobola kulabirira abantu baffe abali eyo, mwana, maama, jjajjaani, twagala batuddemu batulabe ku nkomerero y'olunaku. So ekitongole ekyo kiriwo okulaba nti nno kiyigiriza oba okuteeka mu nkola ebyetaagisa okukolebwa mu mirimu gyaffe gyetukoleramu. Kati ebyetaagisa si bingi nnyo ate nga puroguramu eno egenda tukusobozesa okumanya omukozesa ki ekikusuubirwamu, omukozi ki ekikusuubirwamu, munnamawulire ki ekikusuubirwamu, omusomesa. So tugenda kwogera ku ba stakeholders ab'enjawulo, buli omu kiki yeetaaga okukola okulaba nti nno emirimu gyaffe giteekebwawo mu mbeera eweesa ekitiibwa. Ekifo omuntu mwakolera okuba nga kyekyo kyennyini kituukanye n'omutindo mwe gwe mwagala kirina kubeera na biki na biki, kirina kuba mu mbeera ki? Kaakati abatuwuliriza era batulaba program eno ya Springboard twandyagadde ekifo ekitaleetawo oba obulabe tutera obuteeka mu kategori za mirundi ng'ena. Tulina obulabe obuyinza okutuukako ku mubiri direct buyinza okulaba obanga tuyinza okugamba nti ebireekaana nti ntambulira ku sayiti ezimbibwamu emisumaali giri buli wamu, amabaati agasaliddwa ebitundutundu by'amabaati nti kisobola okukusala biri physical. Nti kakati omukyala Namirimu wona bitwetoolodde tuli mu byuma bikuba kasooli byakikanga ekyo, amaloboozi ngo ago vibrations, emikka egivaamu mu buumu obwo, generator ezeetoolodde egy'emikka egyo n'egy'obutwa bwe bulabe. Kakati twagala nti nno si kujjawo mulimu wabula bwe mba ne generator erina okunnyambako okufuna amasannyalaze kubanga sekakasa bulungi oluusi amasannyalaze gavaako. Nyinza giteeka nti abasobola bazizimbira for example amaloboozi ne gaba muli, omukka n'oguteekako omudumu ate omudumu ogwo n'otagutunuza wali bantu abasobodde bateekako n'ebyuma ebirala ebisobola okulongoosa emikka egyo. Kati otangiza eddoboozi emikka osobodde ogijjawo ate genereeta eyo n'okuba nti ogibisse kitegeeza nti ebitundu bya genereeta ebyokya omukozi bw'aba akakaalukana tajja kukola ki? Kati mulimu n'ebirala obulabo obulala obuva mu bintu byaffe ebyobutonde, virus, biological nti kasasiro omuteekawa. Singa wano we tuli bwendi eryenvu ekikutankanyoga wali ebikuta bivunda, emmere gye tulya mbikanyogawa, omukozesa buvunaanyizibwa bwe okumpawa we ndina okusula kasasiro. Awatagenda kuva ate bulwadde nti kasasiro oyo talinyibwamu buwuka kujjawo n'okutandika kuteeka bacteria kutandika kukola ki? Kututeerako obulabe. Entuula gye tutuddemu, entebe ki z'okozesa mu luzungu abasawo tugiyita ergonomics, naye omubiri gwange gubeera mu mbeera ki nga nkola? Ntuula ntya? Ntuula bbanga ki? Ndi banka teera, ndi mu Centenary Bank, ndi mu Pride,
ntuula olunaku lwonna mbala ssente mpeereza naye bwe mba nga situdde ku ntebe nsobozesa kwesigama ntudde ango bwe nti sinyigirizibwa obulamu bwange tebukosebwa kubanga mbeerawo ssaawa zisukka ne 8 obulusi obalaba nga n'ekyemisana olw'okuba layini mpanvu tasobodde kukola ki naye omukozesa buvunaanyizibwa okulaba nti nno oteekawo abakozi abamala nti omukozi ono wankubadde yaliwo wabawo ka break nanga atuula mu ofiisi nanga apaakinga ebyokunywa mu pepusi nza apaakinga keeke mukolero nza abajja walina okubaawo embeera enzikiriza okukola ki okuwummuzaamu omubiri ate waliwo n'okubeerawo embeera nti omukozesa anjigiriza bulabe ki kubanga omuntu oyinza omumuwa ekyambalo nti gwe olina kukola ku site yambala glove yambala ovolo ng'ogenda okukkirira mu mufuleji olongoose abalongoosa street zaffe emifuleji na biki tutera obbalaba basika batuyita batya bannange abatambulira ku bimotoka bino ebyakasasiro babeera mu mbeera ki babeera mu mbeera tubalaba oluusi nga balya n'obugaati ebyendaazi kati kitegeeza oluusi nti omukozesa tayigiriza mu ekitongole kyammwe kiba kyebakidde ku mulimu kakati onji mwenga mwe abavunaanyizibwa kuteekesa mu nkola olwo muba mwebakidde ku mulimu olwo tuba twebakidde ku mulimu oluusi awamu n'abakozesa kubanga ate sifa obuvunaanyizibwa bwa mukozesa kuwa mukozi we ekyambalo kye yeetaaga buvunaanyizibwa bwa mukozesa kati kyolabanga tugabanya obuvunaanyizibwa obwo kitegeeza nti naffe tetusobodde kukwasa mateeka bantu abo oba tetubayigiriza kimala tetubayigiriza tunyula essaawa eno eyinza okuba temmala kubunyisa kyetwogereza kati nina okudda n'enkya ne wiiki ejja nensasula airtime okulaba nti nno ate tv esukka mwemu radio esukka mwemu kakitegeeza kyolanga nti tugabanya obuvunaanyizibwa omukozi oyo bw'abanga talaba buzibu kulya kyalya negiraavu ekwata mu bukyafu kyekyo mwami Ssentongo ogambye nti waliwo obulamu buli physical obulabibwa enyo kati ne wabaawo nambeera ki endala gye muba mutangira etangirwa ng'ogyeko ebiri physical teba tugenda yonna eyo yonna gye badde gye nkugamba mu luzungu kye bayita economics ntudde ntya oyinza obutakifunirawo naye emyaka eyandibadde atandika okufuna embeera y'obunafu mu mubiri myaka 6 nti emyaka gyegyo ogenda okwesanga myaka 35 oba mukyala azaala musajja muvubuka nga nze ogenda okufuna myaka 45 otandisa ebizibu by'omugongo otandisa obuzibu by'ensingo bwenkola bwenti mpulira ensingo ennuma biki olowooza weebaka bubi emifaliso kumbe wootuula ne ango z'okoleramu emirimu gyo so kati ekyo tekiri oyinza okuba nga tekiri nnyo physical kijja kutuukako oluvannyuma ekyo twogeddeko ekyo kye bacteria ezo eziva mu mikka eziva mu mikka tekigenda kukutuga omukka tegenda kukusa okutuka ogwe wali naye mwe muva kansa ayinza okulabikira ku myaka 7 nokulabikira ku myaka 6 maama okulemererwa okuzaala oba okuzaala abaana abatategeera bulungi tekituukirawo zebyo byetwogerako nti effects ziri za bulamu ate emirundi egisinga tezirabikirawo oyinza n'okufuna kansa oyo ow'emikka egyo twogerako nga wava nako mulimu ogwo wavaako dda era kyovulaba tugenda kwogera ku buvunaanyizibwa obulala obwabakozesa oluvannyuma awo nti omukozesa yeetaaga n'amanya embeera ki gy'oyingiridde obulamu bwo tukola kye bayita pre-employment medical examination nti omukozesa alina obuvunaanyizibwa obuntwala mu ddwaliro n'ankebera neyeekebejja nzize n'amaaso gafaanana gatya okulaba kwenkuli kutya amannyo gali gatya enzisa yange eri etya omubiri gwange gutambula gutya nina ennyingo zonna ennyingo zange zikola na biki amanye nti kakati namirimu bw'aba yajja ng'alinamu ka asima kitegeeza esi eyinza omutawaanya n'olwekyo emirimu gye mmuwa tegirina mumusiibyamu esi bbanga ddene kyekyo bumu kuvunaanyizibwa obwo weekebejja omukozi omanye nti ye nga ye okubeera ne disability oba n'obulwadde tekitegeeza nti toli ki ebo wabula omukozesa okuvunaanyizibwa bwe bwakulaba nti akozesa embeera yo gy'olimu nga bwe wazaalibwa n'akuteeka mu mulimu ogwetaagisa kati togenda kunkwata nti nno oyagala abakozi balinnya mirongooti onzuule nti ndinamu ensimbu tojja kunsindikako ki ku mulongole bwenkwatire kakati bw'oba olanga omulimu
oteekamu biki omuntu byalina okukola era bw'abanga tonnaba kumuwa mulimu oluusi bwekibanga embeera tekukkiriza kukola ekyo tomuwa mulimu gwakuba nti yagenda okulinnya emiti gy'amasannyalaze kati ngo ate oyo omufundira ekintu ekirala bwe bityo nti okwekebejja okwo ebyobulamu byeruŋŋa ebitali physical nti omukyala ayinza okujja nga ali lubuto myezi 6 abakyala buli omu yatondebwa mu ngeri ye aba mu myezi 6 totolaba kati oba agenda mumuwa omulimu ng'agenda kukola mu factory efulumya emikka egy'ekika ekyo tolaba nti nno okosa si ye yekka n'omwana gwagenda okuzaala kati bw'oteekebejja abantu nga bayingira waliwo ensonga buli omu kimukosa nakazadde omukosa ebbujja ogenda ddikosa wabula te naawe omulimu gw'ogenda kuzuula nti oluvannyuma nti ono nawo omuntu omulwadde kitegeeza nti bw'anaatuka okuzaala ate ng'okola ki kati weekebejja omuntu osobola okumussa mu mulimu ogutuukiridde oba ogusaanye okusinziira ku mbeera gye yazaaliwa so byebyo ebintu ebitera bingi nnyo ensingo zetutawaanya na biki emigongo egyo gitutawaanya tekitegeeza nti nno omulimu tegulina kubeerawo wabula waliwo ebisobola okukolebwa kati ate naawe omukozi bw'osanga amateeka kati omukyala namirimu tuyinza kujja wano nga tukimanyi nti n'ebyuma bya TV birina temperature birina okukola ki okukoleramu naye kugamba nti esi ebeerenga mu degrees 17 18 n'owalanya empaka nti nze musobola kukoleramu kati omukozesa akwesize atadde sente mu byuma atadde sente mu mulimu gwena okukola sente ate gwe n'ogaana okukola ki okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwo okulaba nti nno weekuuma naye ne facility omuva sente so kati omukozi bw'ateekawo amateeka omukozi kituufu agagoberere naye naawe omukozesa tendeka omukozi oyo biki byoteekawo era lwaki abitegeere kwa Ssentongo bw'ajjanga sisomanga ku mass communication sisomanga ku sound engineering sina kye mmanyi nyinza obutamanya lwaki temperature bagiteeka kuki nga bwengisanze kati nze nenteekamu ensanyula kakati ebyuma over time nebikola ki sound nezifa na biki enfuufu oyinza okuba tonnyonnyodde muntu nti wano buli kimu tukifuula proof oli agamba nze njagala empewo ekola ki kakati kitegeeza nti omukozi mutemu kujja kukwatagana sobola weetaga n'otendeka omukozi omubuli obuvunaanyizibwa bwe bulabe ekyobuyinza okuva mu mulimu ogwo biki by'otaddewo okutangira obuzibu obwo ategeere bw'abanga tajja kusobola n'akulira nti omanyi nze sijja kusobola kukola oba nsaba onteeke mu section eno endala okitegeera kirungi ki ebikirimu ebiri mu kugoberera enteekateeka eyo nga bw'ogira era omukozesa ojja kwesanga nga ekisooka nnamba emu teri mukozi mulwadde agenda kutuukiriza buvunaanyizibwa bwe nga bw'alina butuukiriza bwe mba nga ndi mulwadde ate obulwadde buno neerabidde okwogera ku kye bayita obulwadde bw'ebirowoozo mental health tetwamwogeddeko mu bitundu etwogera ku physical ne economics ne biology na biki emikka na biki waliwo obutalabika obutali bwangu okutwala mu ddwaliro ne bakuteekako ekyuma nekigamba nti Ssentongo mulwadde mental health mukulu nnyo era ennaku zino ndoza tuwulira kiki ekigenda mu maaso mu bifo ebimu ebikolebwamu so kakati kyekyo mental wane eva kuki kakati mental health eno eva kubeera nti no omukozi oba omuntu yenna alemereddwa okkoopinga n'embeera ne stress z'emirimu nti emirimu bayinza okuba bakuwa miitirivu tebakuwa kaseera kamala bw'osaba liivu y'obulwadde nti nno mpulira seetegeera bulungi ntakagendako mu ddwaliro nga tebakukkiriza oba kusala omusaala bw'oweetaaga nti nno nti nze ndi wa field operations nnoonya amawulire eyo piki tusazewo nti yeyinza okutwanguyiza emirimu mu kibuga naye tebakuwadde helmet oba bagikuwa nga bagitema ku musaala gwo ebyo byonna bikutawaanya kankiina ebanne omulimu gwa kika ki guno mbeera kyeno omusaala gujja leeti oba oluusi nga mwakimanyira nti wano mumusasula emirundi gisinga myezi 2 mu maaso mabega nga mwamanyiira obeera mu mabanja omusaala we gujjira nga gumalawo bumazi ki mabanja embeera eyo oluusi ne bwetaba ya ku mulimu naye katwogere ebiva ku mirimu oyinza okuba oli mukyala mulimu abasajja oba oyinza okuba oli muvubuka nga mulimu abakyala bakutawaanya bakusaba kino bakusaba kiri okusobola okukuza
baagala obeeko embeera ezitali zavunaanyizibwa ebitongo ebyekikanga ekyo stress ezo zikubeerako ku bwongo oluusi bya buzaale. Kakati factors nyingi eziyinza okuleeta mental health yaffe okutawaana, ezimu ziyinza okuva ku mulimu naye ezimu ziyinza okuba nga ziveeyo gye tuvudde. Eziva gye tuvudde omukozesa adiringa atya nazo? Nzibu nnyo naye nga era amateeka go kuba kati obuzibu buli nti kizibu byawula, kubanga bwe mbanga ewaka tulina obutakkaanya n'omukyala oba oli mwami oba omukyala olina obutakkaanya n'omwami oba abaana famire mulimu ebizibu, amataka mulina ettaka lye batawaanya ery'ekika, mwakaziika ne mulira bali mu kuziikulayo taata kukola ki kumuggyako DNA bikutawaanya mu buli ngeri ku mulimu tojja kusobola kubeerawo. Kakati omukozesa ateekawo embeera ey'okubeera nti nno wayinza okubaawo chance ya counseling. Kyobulaba nga tuba ne sections z'aba HR nti mubeeramu oyinza okuba nga tosasulwa ekyo kyokka naye nga muyinza okusanga mu Kingdom TV osanga Namirimu ye mukyala omukkakkamu ayise mu nsi awuliriza ebintu bingi nnyo. Oyinza n'okuba nga toli mukulu mu myaka naye ng'owuliriza ebintu bingi nnyo kati ng'osobola okutuuza omuntu n'omukansolinga mu mbeera gy'alimu. Tekikusasulwa wabula okikolanga omuntu ow'obuvunaanyizibwa mu mulimu, ate era byebiva byetwagambye ebiganyulwa mu kubeera ng'oyisa bulungi abakozi. Kuba Namirimu ayinza okuba alina talenti eyo naye olw'okuba tekimukakatako togenda musasula, tolina kyogenda mumuddiza, n'akisirikira buli omu n'amulaba n'atamulagula. Naye obeera nga abantu balina moral oli yeevamu n'agamba nti andize bannange munzikirize nga nja kusobola okukola ki okukansolinga abantu ab'ekikanga kino. Bwe tufuna abawala abato, tufuna abakyala nga balina ebizibu by'ekikanga ekyo, nze njasobola nga obba kansolinga. Yoyo omukozi omusanyufu, omukozesa gwafunamu. Sigamba nti omusasula ssente nnyingi nnyo, wabula ebitono ebyetaagisa ng'obikola. So omukozesa ofunamu moraal y'abakozi oba ebirowoozo okubanga tuli ku birungi ebikirimu. Tuli ku birungi ebikirimu nti abakozi bakola balina moraal ebeerawo nti bayinza n'okukubulira ekintu ky'otandisuubidde nti kijja kuleeta obulabe. Ebintu ebizibu bibeera mu ofiisi zaffe zino. Oyinza okubanga oyinza okubanga waliwo bakusindikira omuntu atali mulungi nga bizinesi teyajja kukola nga yajja kulaba nti akola ki agisudde atya. Bw'obeera n'abakozi abayina obumativu mu kye bakola, si lwa ssente nnyingi. Njagala kikatirize kino nti ssente si yokka yeekola ki yeematiza omuntu. Yes, kyobalaba nga oyinza okulowooza nti nno oyinza okuba ofuna emitwalo 3 wano, bw'owulirayo asasula 35 n'ogenda. Naye bansobe kubanga oyinza okukizuula nti ate ovudde mu flying pan n'okola ki n'ogwa mu muliro. Tukimanye nti nno abakozi emirundi egisinga ekibajja ku mirimu aba mukozesa mubi, si ssente. Ye research eriwo, a good worker does not live because of the salary. Avaawo lwa bosi mubi. Emirundi egisinga environment gyakoleramu ayinza okugenda awantu just because environment gyeri awulira nti abantu bakolaganira wamu, abantu basukka enkolagana esukka ne office. Kakati omukozesa toyinza kubanga toyagala bizinensi yo kuba nti nno ne bw'oba oli waka nga wekennyini oli mulwadde otambuddemu ogenze kulya ku ssente zo nomanya nti omulimu gyendese, basupervisor gye bali, abakozi gye bali, batwala obuvunaanyizibwa okulaba nti omulimu guli sustained leero wiiki endala mwaka gumu myaka 10 decade ku decade ne mukuzanga buli omu alaba nti nno aganyula mu kintu nga bwe kitambula. Ndowooza ffenna y'ensonga lwaki tukola ki tukola business. Twakwogera ku nsonga emu kuba nti abakozi bakola balina moral. Yes. Ekirala emirala ku emirala emiganyiro gyegiriwo ogenda okwesanga nti bino byetwogeddeko wadde tubituumye reputation, TV, factory, essomero, eddwaliro, ekifaananyi kya bizinensi yo kyekisika bakasitoma, kifaananyi ekibi. Kati abantu bwe babeera nga bali awo nga balowooza nti nno mu kampani yo wakajja emiriro emirundi 3 mu myaka 5 bagamba osanga nange ndiba nkola ki ndiba ndya mmere wooteri nekola ki nekwata omuliro. Oba bawulira nti nno bakakuggalawo nema yakakuggalawo emirundi nga giigyo olw'okuba basanga nga tofulumya bukyafu bw'omumbwe, management y'ebisasiro si ntuufu.
olowooza abantu bakasitoma bafuna kikuki ekifaananyi kya bizinensi yo kifa abakozi bajja kuvangako taanova y'abakozi yeeyongera abantu tebatuulawo omuntu aba tanaba nakumalako probation ya myezi 3 myezi 6 bwawulira bongeddemu emitwalo 5 ng'akolaki notamanya nti n'emitwalo ekyo gye bongeddemu bw'ojjako omusolo na biki oyinza okuba nga tosigazako wadde n'ekikumi ekiri awo kyongera ekinene ennyo mu bulamu bwo naye olwokuba omuntu ayinza okwekwasa ssente naye nga mutuufu kiba kimugjeewo ki mbeera mwakolera kati taanova y'abakozi kitegeeza gw'onaaleeta ate nga naye oddamu okumutendeka bupya taanova y'abakozi teri mukozesa akinyumirwa kakati byebimu ku by'omuntu byafunamu nga kati of course ebyo byonna bwe bibeerawo amagoba gakola ki gambuka bwe biba nti ebyo byonna abakozi ababa obeera nabo okugamba olina abakozi boyogereramu ab'emyaka 5 10 15 nga bali wano baba bamativu kakati profitability eyo eva mu kubeera nti nno olina abakozi abategeera business nti batendeka n'abapya abajja ekintu tekifa vision eyo bewatandika nabo n'obanga oli nabo akabanga akawerako nga bagiteeka nemu nga basiga ensigo ennungi ne mu balala abapya kale emiganyulo teginnaba kuggwayo tugenda kusooka tuwummulemu tuwummula ekitundu ekyokubiri tukyatunuulidde engeri y'okutereezaamu ebifo gye tukolera okuba nga byeyagaza babikoleramu n'okulaba nga nennannyini byo oba oliawo abifunamu amagoba ago gennyini agagwanidde nze munnasingo Mary Namirimo tugenda kuwummulamu katono tova Springboard olunaku olwaleero njagala kujjukizaako annual ministers conference nga 26 omwezi guno wano ku CFC Mengo mu Kisenyi ejja kukomekkerezebwa nga 2 omwezi ogw'omunaana saagala osubwe lwa nsonga yonna tusuubiramu abasajja n'abakazi ba Katonda ab'amaanyi abagenda otukulembera omuli Prophet Ebenezer Akonai okuva mu ggwanga ery'e Ghana jangu ofuna obunnabbi bwo jangu okyusa obulamu bwo weesabireko ng'omuntu n'effamire y'okutwaliza awamu Katonda asobole okukola ebyekisa mu bulamu bwo tugenda kubeera wano ku CFC Mengo mu Kisenyi omulabirizi Dr. David Livingstone Kiganda ne Mama Cindy Kiganda nga bulijjo be batuteekedde olukuŋŋaana luno olw'abaweereza jangu omanye oweereza ki oweereza otya oweereza ddi era wa olina biki by'osuubirwamu ng'omuweereza si wa mu kanisa yekka naye naawe buli kifo mw'oli olinako obuweereza bw'otuusa ku bantu abalala jangu okuguke osobole okuba nga okyusa engeri gy'okolamu ebintu byo bisobole okubeerera eby'omuganyulo ddala nkyali munnasingo Mary Namirimo tutunuulidde embeera z'abakozi omukozi alina kukolera mu environment ki okusobola okubeera omulamu n'okusobola okuba nga omufunamu gwe ng'omukozesa nsonga tukyazitunulira tukyalina mwami Ssentongo okuva ministry ya gender ekikula ky'abantu abakozi n'enkulaakulana wetugendedde mu kuwummulamu nga twogedde biki bulabe ki obuli mu kukolera mu environment etali nnungi tutegeddeko nti osobola okufuna endwadde osobola okutulugunyizibwa psychologically n'obeera ng'obwongo olina okukabirirwa oba stress n'ensonga endala zikonyeeko kati twagala kumanya singa mba nsanze okusoomoozebwa bwe kuti ng'omukozi wa gye neekubira enduulu kakati bwe nsanga okusoomoozebwa nkolera mu mbeera bimpogganirawo ebiri ntandikirewa kwegamba mpulira nga n'ensonga z'oyogerako ziri ng'ezitali za mu Uganda kakati munnasingo abatulaba batuwuliriza tulina emitendera egiwerako egy'okuwa omukisa omukozi wa waatandikira singa abafunye okusoomooza nga kususse ku kyasobola okutoletinga kati eyandibadde asooka yandibadde supervisor wo oba akulondoola gwe nga gwe mulimu gw'okola immediate nti nyinza okuba nti njokya byuma naye watakuba waliwo alondoola bye tukola ayinza okuba si ye mugagga naye kati mu setting ng'eyaffe emirundi gisinga era ajja kuba nga ye mugagga setting ayinza obutabaawo kanoneme kulowooleza mu makolero manene nti nene bwe bandi wano mu Kisenyi mukola kisonga sama mugagga abeera ku mulimu ayinza okuba nga yakulondoola oba nga yateekawo maneja we oyo gwe wanditandikiddeko naye ate oyinza okuba nga oloopya emirundi egiwera ng'olaba takyasobola kukolaki takyasobola kuya kati bw'abanga ye maneja nga waliwo level endala y'omugagga ng'olaba nti waliwo ekiyinza okukyukako nti mulina bye mumugamba naye takola ki tabituukiriza oba tabituusaayo atya ayinza okuba atyayo oyinza okugenda butereevu wanannyini kampani bw'oba nga mumulaba waliwo ebitongole ebimu
era munnasinga oyinza okulowooza nti twogera ku by'abazungu naye etteeka era tulina ebifo kumpi bye tulina mu database yaffe nga balina ebintu bino olw'obukiiko bwe tuyita safety and health committees oba obukiiko obulondoola embeera ezo zetwogereza okutangira obulabe n'obubenje mu mirimu gyaffe safety and health committees committee eyo abakozi tesasulwa si kakiiko ka paalamenti nti kakola ku byensimbi na biki kakiiko kali awo ku mulimu mwekolamu omulimu mwenga munaga nti no abantu bano ababiri abasatu ono ava mu HR ono ava mu ba hosting ono ava mu ba field operations ono ava ba driver mutuula omukozesa kyetaaga okukola kuba wa chance nti wakiri mu buli myezi 3 mutuule kanko muteeseganye mulabe kiki kyemuyinza okuteekawo ekiyinza okwongera obukuumi mu mulimu gwammwe safety and health committee si byabazungu bino ebintu mirimu weebiri wano ffe tubiraba abalondoola company kikyali mabega nnyo naye nga abakirina kibayamba nti omukozesa tewetaaga kweteekako burden yakubeera nti obuvunaanyizibwa buli ku ggwe wekka okulondoola obulamu bw'abakozi bo oyinza okubakola mu bwennyini omulimu ne beekolerawo ka committee voluntary ne babanga bakuleetera buleetezi solutions era teri mukozesa wandibadde okyusaamu entebe ezinadda kuba zino zikaddiye era tunatera okuzzaawo endala tetukugamba zireete kati wabula bwe tunaba tugula seeti endala tugule kika bwe kiti teweetaaga nnyo kuteekawo mbeera eyo era naffe abakozi toteekawo mbeera ya kakati kako mukamaawo ki biki byalina kukola kumuteekako budde nti bw'otakola kino mu bbanga bwe riti kyuse ebijanjalo bisuse twagala ku nkoko nti okutandika n'omwezi ogujja twagala nkoko si bwe kirina okubeera so muteesaganya ne muwa obudde obuli responsible byakuwuliziganya neekubirawo enduulu ewa immediate supervisor wange nsobola okugenda mu komiti eyo gy'ogambye oba boosi bwekigaana oba oyusa oyinza n'okwesanga nga awo wonna tolabawo chance notatawaana n'ogenda oba tuyita labor officer oba abavunaanyizibwa emirimu ku district oba ku ssaza kati batuuka paka ku level ya district yewabeera labor officer naye okugombolola ojja kubeerayo n'abakwasaganya emirimu egyo asobola okutuuka etteeka limukakatako asobola okujja ku mulimu ogwo essaawa yonna ne bwe muba mukola ku Sunday labor officer asobola okujja n'alondoola kiki kyemwogedde ate tajja kuwaayo linnya lyani agenzeeyo labor office oyo ekyo bwe kigaana kubanga tuli bantu tetwogera ku byuma twogera ku bantu nti naye omubuulidde naye munnange oluusi atuuka ku mulimu ate naye n'akola ki n'atendewalirwa boosi n'akola ki n'afuna engeri gyamu kyusaamu endowooza n'atabayamba oli free okujja direct ku ministry ya gender olwo nga kigenze wala ate era ne ku ministry bw'obanga olaba ojja kujja ewa commissioner w'ekitongole kyendimu oba olaba commissioner bawerako nga bwega nti abaleba nabaani bonna bw'obanga olaba nti olemereddwa labor officer osobola okujja ewa ate bwe tutuuka ku level nti nno tuyingidde bya musango bufuse musango kooti weeri eya industrial court nga tugasimbagana ne mukama wange tugasimbagana ne mukama ate bwe kituuka eyo kitegeeza nti olwo kamera ziri ku kitongole ekyo bw'abaawo ensobi yonna ekolebwa ng'ey'okubonereza omukozi oyo n'ababadde bamuyambako olwo ate ekyo ekitongole kiba kigenda ate olwo kiba kigenda kumuwanvuwako kubanga kati olwo kampani eba etandise okukola ki okulondoola era enteeka lyoga nti toyina ku taking advantage ya mukozi olw'okuba yekubidde enduulu ku ddembe lye bibaawo nti nno omukozesa asobola okukikola naye nga tufuba okulaba nti kyekitusasulwa yensonga lwaki ba labor officer bali ku buli district kati gyegyo emitendera gye tuyinza okuyitamu era tujja kuleka essimu wano eya commissioner oyo gwosobola okukubira singa biki kiba kituuseeyo ne tekinologiya agenda akyuka ministry egenda omwaka guno nga tegunnagwako oba bwewoti ogw'okumi tujja kuteekawo system eya management information system ng'oyinza nakozesa ka SMS ak'obwereere n'oteekayo okusoomooza kwoleka nti banna company bweti namirimu consult limited namirimu cleaning services namirimu hotel biki wano waliwo boss tulaba aleeta abaana abato abatanaba kutuuka kukola mu mulimu
kuba bwokola mu welding tulina kusangayo mwana kawansi wa myaka 18 for example nokiraba nga kiddiringanya abaleetanga bayagala okutendeka mu internship ate bagenda okulaba tebagenda ne bava mu ssomero okiroopawa ka text yako nti teri agenda kukolaba nga okola ki twalabye gundi eyo ani yaloopye nti gundi ogwo twalabye kalabikanga bodaboda yamututte mutwala ku district n'aloopa kati ka SMS ako kajja kujja kanguye okuloopa n'okulonda nga tukozesa tekinologiya kwekubira enduulu so emitendera gye tuyinza okuyitamu okulaba nti nno buli omu abeera mu mulimu gw'owesa ekitiibwa kati ng'oggyeko okuyiiya ebintu eby'ekikanga ekyo tubaga amateeka waliwo etteeka erikwasaganya ebyokwekuuma eri obubenje n'ebireeta obulabe ku bulamu bwaffe mu luzungu Occupational Safety and Health Act. Amateeka gabaawo naye tegamala kubanga kimu okubaga etteeka nekimu okuba liteekebwa mu nkola. Kati bwe tuva kubaga amateeka n'okulaba nti tugalongoosa era twakalirongoosa mwaka gumu emabega okulaba nti tuteekamu ebirungo ebirala birabika nti nno byongeza. Kati for example ezo komiti zenkubuulidde olw'okuba amateeka gano gatuleetebwa Abangereza myaka mingi nnyo emabega era tukulaakulanye emyaka 30 emabega 40 emabega factory tezaalinga nnyingi era nga ebifo ebikozesebwamu factory kati amateeka gaali gakolebwa nga komiti erina kuteekebwa mu factory erina abakozi abasukka 20 naye olw'okuba embeera zigenze zikyuka nsobola okubeera ne consultancy yange ng'abakozi mbaleeta lw'embeetaaze bwe nfunye omulimu okulongoosa ofiisi nfunye omulimu nga ndeeta abakozi bange 5 ne tugenda ne tulongoosa ne tuva. Kati bw'ojja ku ofiisi yange ojja kunsanga ng'ogwo naye ng'ate nina ebisobola okukola ki okuleeta obulabe ku bakozi. Kati etteeka nekirijjawo ekyo no kasita nga olina w'okolera ofiisi olina okufuna engeri gy'olabamu kakiiko ki oyinza okuba nga si kakiiko kalu naye nga buli wabeerawo embeera y'okuleeta abakozi abangi wabeerawo ogaba obuvunaanyizibwa bw'okola ki bw'okwekuuma. Kati tuteekawo ebintu ebyekikanga kino tulondoola amateeka ago ne bwegakola ne tugakyusa bwe kyetaagisizza. Kati ne tulondoola ebifo bino ba inspectors era ekifo kyange bwe nakyogedde nagambye principal general safety inspector buli kifo ekiri mu department eyo kisembebwayo na inspector kubanga gwe mulimu ogwenkakalira gwe tukola. Zimu mbeera ki ezimu ku ezo ze musanga mu era bwe tutambula mu bifo bino bwe mubanga ddala tusanze ebintu kugambe naawe bikusanyusa n'osanga omuntu nga mukozesa n'ogamba mukozesa asobola okukebera abakozi nga tebannayingira aye n'abakebera nga obulamu bwabwe buli mulundi ogwo buli mwaka alabe nti nno tebannaba kufuna bwovu n'ogamba omuntu ateekamu ssente kuba etteeka likisaba naye ate teriyinza terikuteekamu ssente n'olaba nga omukozesa agaba ebyambalo ebyetaaga okwekuuma eri obubenje n'olaba nga omukozesa etteeka terikugamba nti gaba emmere naye ng'omukozesa yateekawo program eriisa abakozi n'olaba nga omukozi yateekawo etteeka liteekawo liwaliriza omukozesa okujjanjaba omukozi singa abafuna obuvune ku mulimu naye otosanga company nga taddewo insurance nga n'abaana n'omukyala oba omwami bonna ebakavalinga tulaba ebiro kati ate ne tusanga n'awalala awamalamu amaanyi naye nga ekigendererwa kyakubeera nti no bataddewo emirimu naye nga buli nusu baginyonyota bunyonyose muki na buli twanyi tusaiti batunyonyota bunyonyose mu bantu. Kati ekitulinza okutwewuunyisa nti tusanga ebintu ebitusomooza bingi nnyo n'osanga nga oli kampani ye oba etunga y'abatunzi bakola emisana n'ekiro oba order muyinza okuba nga mugabi mwabaweereza uniform oba mwabambaza ekkanisa mwabakola kinga order mpitirivu nnyo amasomero na biki nga mwetaaga okukola emisana n'ekiro so kya bulijjo nnyo okulaba nti musanga ekifo nga kikola 24/7 abakozi nga bakola emisana olwonerutete no abamu byebisomooza byenkugamba nti nno olw'okuba naffe oluusi abakozi tulina ebizibu bingi omuntu wakuba akakisa ka overtime oluusi tewebalirira bulamu noga nti nkoze okuva ku ssaawa emu shift paka ssaawa 12 naye bw'oba wakakisa k'okukeesa nako nenkeewa teeka kirigaana naye oluusi omukozesa naye bw'omunnyonnyolamu ebizibu omutima bambi ayinza okuba nga ayina omulwadde ku gundi kamukirize ye waabawo ki w'amaanyi ge. Kati ebisomooza ebibeerawo naye ate mulimu n'abalala nga bakozesa overtime bambi n'atasasula mukozi akoze eki akoze overtime eyo oli n'abasuza ku kakeeka nga we basula
n'abateeka mu kaluumu akandibadde nti kimanyi omwami n'omukyala musabirira mukama abasumulule muzimbe ku nnyumba naye olinga abasuzaamu abakozi nga 30 mu kaluumu ako ku mukeeka. Omulala n'osanga nga ebyokulya bizibu nnyo ng'ebyokulya bizibu nnyo osanga omukozesa nnyabo nga oli okuwa ku kyokulya abanga akuwa obulamu. Twasanga omukozesa nga ye bw'oyingira kampani kyakusookesaako bijanjaalo ndowooza bizimu kunva abantu zibalowooza nti zisingayo okuba eza layisi ate ebyakawukuumi takufaayo. Mukama bw'akusasira n'omala kuba probation ya myezi 3 ku 6 bw'oli bw'abanga alemereddwa n'omwongeza emyezi 6 bw'olabanga diteeka kati probation eyo mukama bw'akusasira n'ogiyita olwo naawe oyinza okugraduatinga n'otandika ku kijanjaalo ekitegeereka ekitali kyakawukuumi. Social status za mu community yonna social status okimanyi nti okwawula status naye nga ebintu bingi nnyo okugamba ebisoomooza okuba nti nno abantu abamu bakozesebwa mu mbeera mu butuufu etaweesa kitiibwa era nga abakozesa tebakimanyi nti nno kikosa bo bennyini productivity yaabwe n'amagoba gaabwe. Abakozi abali mu mbeera eyo bafuna mu kitono. Ndowooza emesagi gye tuwa nti buli omu yandituukiriza obuvunaanyizibwa bwe okulaba nti nno bizinesi zino zetwogalako ekonomi ekule naye nga abazikoza be bakozi twandibakuumye. Tweyanza nnyo tweyanze gabana abatuulize temuvanga ku Springboard. Twebaza KTV okuba nti nno etwasitinza olunaku lwaleero tusaba okwongera okuba nti tukolaganira wamu okulaba nti tumanyisa abakozi abali eyo n'abakozesa kiki beetaaga okukola okulaba nti beekuuma. Kale tetugenda kusukako wano musibe bulungi mwera.